bwe twagenda e Luweero ku mukolo gwali gwa kwanjula nga mukolo gw'amaanyi ekyalo sijja kyogera kankyesirikire n'amaka kangaleke ne tutuuka nga tuli ku mulyango gwennyini tuyingira bwe tuti mulungamya munnange n'asooka n'aŋŋamba nti mwami Kaddu Mukasa sooka oyimirira awo nebuuza kiki ekibaddewo n'ava mu ntebe eri eya taata n'ajja n'anziza emabbali n'ankuba akaama omanyi kye yaŋŋamba nti munnange nnyinimu afudde. Shekomaawo tujja baleetera ebisingako awo ku YouTube yaffe. Timothy Clips ye ali ku kamera okubanga ate abatusako ekifaananyi ekirungi in with Ken Media Uganda. Kaddu Mukasa Simon Peter subscribinga likinga tubaleetera mwami Kaddu akunyonyodde bulungi yakola omukolo okutuuka bw'ati ne ku mulyango taata w'omugole ng'akutuse tukomyawo. Alright, omulungi atulaba tukwebaza ebirungi by'otusizaako engalo kasooke sanyukire ku abo ate abafunye ebirungi ate tunakuwalire ku abo oba oli awo abayise mu buzibu obw'ekitalo ng'abafiirwa abaluzinze ebintu byabwe tuli wamu nammwe era tubasaba mu subscribing ku channel zaffe ku Facebook, ku YouTube, Twitter ne TikTok nonya Kaddu Mukasa Simon Peter ate ogende ononye Ken Media ku social media wonna gye tuli. Ken Media mugimanyi bulungi ye company ekola emikolo tukola embaga kwanjula tukola digital marketing wamu n'ebirala bingi. Ekyo nno si kyekindeese wabula nga ate ekindeese emikolo nabagamba nti ndeeta ba experts abakwasaganya emikolo egy'enjawulo ate ne tubeebuuzaako ku bintu by'emikolo ne tulaba emikolo bagitambuza batya biki bye bafeesinga biki bye bafunyeemu biki ng'oyagala okukola omukolo like ogutegeka otya that's events planning. So right now ndese mwami Kaddu Mukasa Simon Peter ate oba oli awo atunnyonnyole ku plan engeri gye bakolamu emikolo egyewala bizibu ki bye basiŋŋaana gwe yandikoze omukolo ogwewala kiki ky'oteekeddwa okukola how do you plan omukolo nga guli wala. Mwami Kaddu Mukasa nsanyusa okulaba. Sebo nange nsanyusa nnyo okusanga. Amina. Yes sebo. Badde nsaba weyanjulire ku bantu abatulaba banga ddene. Abalabi baffe mwenna abali ku channel ya Kaddu Mukasa Simon Peter nsanyuse nnyo okubalaba. Nze Kaddu Mukasa Simon Peter ndi mulungamya wa mikolo okwanjula embaga emikolo gyonna egy'ennono n'obuwangwa kuhinjira ndi musajja omulungamya waagyo mu bulungi. Sooka okwebaza nnyo ddala Ken Media Uganda olw'okuba nti esobodde okwasaganya ensonga zonna naddala ezibeeramu ensonga z'Obwakabaka ensonga entuufu okulaba nti aziraga eri abalabi baffe ate ng'abatuusaako n'ekifaananyi ekirungi ennyo nga ye Timo abeera mu background naye muyitirivu nnyo. Banange nsanyuse nnyo sinirira okubalaba. Kale taata nako mukulaba twali tuva kukiika mbuga weewaawo tukuliko ennyo wa Ssaabasajja twavaayo era Katonda yatuwa ekisa ne bitambula bulungi era ne Ssaabasajja ku Namulondo kwali alamula awo nno weewaawo. Oyo nno omukulu ye Kaddu Mukasa Simon Peter nga mulungamya wa mikolo akola emikolo egy'enjawulo omuli okwanjula embaga omuli okuhingira n'ebirala bingi nnyo. Mwami Kaddu Mukasa wangi tutandikirewa ku kintu ky'emikolo kino. Ekintu ky'emikolo kigazi kinene naye mu kwogera kw'ogambye nti bintu ki ebisinga okutta omukolo gw'omuntu naddala omukolo nga gwawala. Sebo nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala ebintu bingi ebivaako omukolo obutavaamu bulungi naye ate obyewala osobola okubeera omutuufu. Ekisooka ku mikolo gino gye tukola omugole yennyini asobola okwettira omukolo tuli ku mukolo ogwewala obadde oli Kampala omukolo guli mu Bende omugole yennyini asobola okwettira omukolo atya n'agaana okwesiga abantu
atya okumwawula atya okumubba buli omu amwekengera ne yeetuumako emirimu mingi nnyo ate nga si mumanyi. Osobola okubeera omumanyi e Kampala naye ng'ate toli mumanyi Mubende, wabula w'omanya gy'ogenda okuwasa, w'omanya gy'ogenda mu nsonga eno, Sebo Ken Media Uganda ofuna ku bantu abamanyi mu bitundu ebyo ne bakubuulira ebiriyo. Kati omugole buli wabeera nga buli muntu amweraliikirira, buli muntu amutya atya okumwawula, amaliriza nga yeetuumyeko ebintu bingi ng'ate tali tekiniko tali takitiko, n'amaliriza ng'omukolo guyiise. Ekiddako ekiviirako omukolo okutaataagana ddala gino egyewala obudde. Time management. Obudde bwe bukyasinza okuleeta ekizibu nti obeera ova Kampala ng'ojje mu Mubende kati essaawa eno nga gye tuli naye nga olinganga agamba nti omukolo gwaguddeko bugwi, n'osanga nti olugendo luwanvu mu kifo ky'abantu okukeera olugendo lubeere nga baluvuga mangu ne balutuukako leeti, ogenda okumaliriza ng'omukolo guyiise. Kiki wetudda ku kya time management? Kiki ekibaawo singa omuntu aba takutte budde ku mukolo ogwo ogwewala? Kati tuli ku mukolo ogwa muganda waffe Kavuma, eno gye tuzze e Mubende, Mwami Kavuma Ivan. Kavuma Ivan ate nga musajja muwagizi nnyo wa Nopolo ku lwe ate nga ye ssentebe. Avudde mu Duumaawo era luguudo lwe lumu. Naye ekibaawo nga tokutte budde naddala ku mukolo gwa Kasumba Ivan. Mwami Kasumba. Yono wa Nupu Muduuma wano. Nayogeranga naawe. Musajja w'amaanyi. Ekibaawo nga tokutte budde, ekisooka mufuna okukozesa obubi bali ababalinze. Bali ababalinze gye bagenda abamu osanga bafumbye dda emmere ebintu ne biwola. Osanga ba service providers abamu ng'abayimbi nga babawa obudde nti ku ssaawa 4 ku ssaawa 5 nze nnyimba ngenda. Kubanga babeera ne events endala. Ngenda. Kati gw'olaba w'oyingira mu budde bw'omuntu omulala ku lw'okuba nga tokutte budde ekirala. Osobola obutakwata budde enkuba nejja. Eyandikutte obudde ogende otetenkanye embeera eggwe ogenda okumaliriza ng'omukolo oguvuddeko kiro. Ekirala osobola obutakwata budde n'osanga nti waliwo ebintu ebimu ate bye weerabidde. Ekyokulabirako omukolo gwonna waliwo ngo service provider yeerabidde okucharginga amatala nga wa video, n'osanga service provider nga wa makeup ali slow, naye ng'ate wokwata obudde mu bwa slow bwe ate osobola okumugyamu omulimu omuki. Kati tuli ku time management. Kiki ekireeta obuzibu singa tukutte budde ng'ogenda ku mukolo? Ekyokubiri, bw'obanga ogenda kuwasa kikulaga ng'omusajja atali wa buvunaanyizibwa singa oba tokutte budde. Eno gy'ogenda okujja omukyala kikulagira ddala ntoli musajja wa buvunaanyizibwa, a responsible man. Kubanga olemu okweteekateeka ku mukolo gwe walowoozaako eddala kati ate waka kibeera kibulamu. Ekirala bw'otokwata budde oleeta ebyokulya n'ebyokunywa okubeera nga tebivudde bulungi, kubanga baboobezza ettooke ate we liyitako litama likaluba. Juice bamutadde bulungi nnyo nga nnyogoga bulungi nnyo ate we kituuka nakyo kituuka ne kitama. Kati yembeera efaanana bweti. Kati abatulaba right now nga we nabagambye nti ndi ne ba professional mu bintu by'emikolo aba events. Kaddu Mukasa Simon Peter munoonyeko ku Facebook, ku YouTube, TikTok, ne social media platforms zonna subscribing ku YouTube eno kwolaba VDN. Mami Kaddu, golowooza time management, preparations ki omuntu agenda ku mukolo ogwewala yandyeteeseteese atya okulaba nti akwata obudde? Ekyobudde tusooke tukikutule kiveewo. Ekyo ky'oŋŋambye kagamba kankikuliireriire mangu okitegeere. Kola ebintu mu budde. Otegedde nti wabulayo wiiki emu omukolo gubeewo, gula ebintu byo byonna mu budde. Ebyetaaga okusibibwa nga tebivunda bisibibwe. Wabeera nga bulayo olunaku lumu byonna bisibibwe biggwe. Va nti muntu yampadde emmotoka egenda okutwala ebintu byange. Funa emmotoka eyiyo gy'osobola okupangisa. Kubanga gw'opangisizza tagenda kuyiwa. Gw'opangisizza tagenda kugamba ate nnemereddwa. Era walemererwa abeera ne kiddako kye tugamba plan B. Okulaba nti ebintu bitambula obulungi.
naye wooteteekateeka mu budde n'ogamba wa bisoboka ewagundi byali byangu ebyasoboka twali kumpi omukolo gwe walaba mu 2020 kati gukyukana ne 2024 kubanga tujja ebintu bingi ebikyuka wadde nnono n'obuwangwa tebukyuka naye omulembe gutusika oluusi ebintu nebikola ki nebikyuka kitegeeza preparation oba okutegeka kulina kubeera mu budde so si kutegeka ku lunaku lwennyini. Ekirala kukozesa abantu abamanyi ba event planners kubanga omuntu omumanyi nga guno mulimu gwangenze nga Kaddu Mukasa Simon Peter nga nina okugukola gukwateyo kitegeeza obudde bwe nanditutte butono nnyo kuggwe atalina bukugu na bumanyi mu mulimu guno gwe tugenzeemu. Tugende ku kyokusatu. Yes, sir. Awo wennyini nga singa ogambye nti it is time management abantu abamu tebatuuka mu budde. Yes. Kyakusatu ki kyoyinza otuwaawo ku buzibu abantu bye basiŋŋaana ku mikolo gyewala singa like omukolo singa guba gutuuse naye nga ate gwawala nnyo buzibu kyawo bulala abantu kwetuuma kye batali mu mikolo. Otegeeza kyawo osanga nga amazima omukolo gwewala omuntu n'asuubiza ebingi omuntu n'asuubira okukola ebyamagero byazze mu kyalo bamutende amaanyi nekimuleetera n'okwewola ssente nekimuleetera n'okugenda mu looni n'abeera nga ali stressed nga taliiwo ng'omuntu. Ebintu ebyo abantu babikola olw'ensonga kyakola si kikye ayagala kukakasa kyokka ate nga wandibadde okola ekyo ky'osobola otwala ekyo ky'osobola ositula ekyo ky'osobola olw'ensonga obuwangwa n'ennono biri ebintu bisatu mutwalo engoye z'abakulu oba kye tuyita embugo bwe tuvaawo awo wabanga munnaffe ali mu ddiini eno ensomi gubeera mwenge ng'omukolo guwedde. Abalungi abatulaba omanyi obuwoomi tebuggwaayo waliwo wootuuka omuganda agamba n'alima awagonda atera nannyuka olina ekintu ky'okoonyeeko eky'ebintu ebitwalibwa ku buko. I think our next video egenda kuba ng'eyogera ku biki ebyenkizo ebiteekeddwa okutwalibwa ku mukolo. Bantu bangi bagenda ku mikolo ne batwala ebintu ebiwemula ate nga tebyanditwaliddwa. Kaakati ffe tuliwo okusomesa abantu tubasaba subscribing, liking, sharingira video eno omuntu yenna mukwano gwo ali South Africa, ali Qatar, ali Dubai, tubeere nga tubaweereza buli kimu kibeere nga kiri very fine. Mwami Kaddu Mukasa awo wennyini nnyini tubadde tukyatematema ku bintu ebizibu bye tusiŋŋaana singa tuba tukoze emikolo gyewala. Okyayinayo ku points awo nga bwe tumaliriza? Ebintu bingi nnyo lwakuba nti kadde naye era bye tusanga mu kukola emikolo gyewala tusangamu naffe kennyini abawerekedde ku munnaffe agenda okuwasa obuteefaako. Otegeeza kyawo okuvuga endiima ennyo oluusi biyinza okuvaako obuzibu mu kkubo oba tofunye kabenje ekidduka ky'ovuga ate nekikufaako. Naye omugole najja n'agamba nedda Kaddu Mukasa Simon Peter kibuule John Ntale bw'aba tali ku mukolo nga tannakutuuka tetuvaawo. Nkunyumiza ebikereya biri bingi nnyo. Kwe kugamba nti obuteeteekateeka osanga ku mikolo gyewala ng'omuntu yabadde agenda ku mukolo mu kupapa kwaliko olwokuba teyeeteeseteese mu budde ng'olugoye lwagenda okwambala ate yalwerabidde olwa sipiidi gy'alina ku mikolo. Era wakati mu kkubo muno omuli okuvuga endiima osanga okusoomoozebwa kungi nnyo. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo ebintu bingi nnyo era mu vidiyo zaffe ezinaddako amazima amatuufu tujja kuba tubitegeeza abantu mu mbeera efaanana bw'etyo. Buzibu ki ebbanga ly'omaze emikolo mu myaka 2 ng'oyogerera emikolo banga ogiruŋŋamya? Buzibu ki bw'otasobola kwerabira mu bulamu bwo wali ofiisinze ku mukolo gwewala? Kati mukolo Ken Media ekyamazima wayise kati emyaka giwera 10 twagenda Luweero
bwe twagenda e Luweero ku mukolo gwali gwa kwanjula nga mukolo gw'amaanyi ekyalo sijja kyogera kankyesirikire olwa privacy n'amaka kangaleke ne tutuuka nga tuli ku mulyango gwennyini tuyingira bwe tuti mulungamya munnange n'asooka n'aŋŋamba nti mwami Kaddu Mukasa sooka oyimirira awo nebuuza kiki ekibaddewo n'ava mu ntebe eri eya taata n'ajja n'anziza emabbali n'ankuba akaama omanyi kye yaŋŋamba nti munnange nnyinimu afudde sheekomaawo tujja baleetera ebisingako awo ku YouTube yaffe Timothy Clips ye ali ku kamera okubanga ate abatusako ekifaananyi ekirungi in with Ken Media Uganda. Kaddu Mukasa Simon Peter subscribinga likinga tubaleetera mwami Kaddu akunyonyodde bulungi yakola omukolo okutuuka bw'ati ne ku mulyango taata w'omugole ng'akutuse tukomyawo.